Obuluganda twamala okukkiriza ng'omukama ali wamu naffe agenda tuyisaawo wonna bwe tubadde tutusubira ngu tugenda kuyita ku lw'ekisa ku lw'okwagala okwa kitaffe oyo ali mu bwakabaka bw'omugulu agenda kutuyisaawo. Leka essuubi lyaffe mukama live ku bintu, tutunuulire gwe Katonda omulamu, tutunuulire gwe omutandisi w'ensi, tutunuulire gwe asinga lubaala amaanyi, tutunuulire gwe asinga emizimu amaanyi, tukwekwate ng'omwana we yagenda mu malaalo n'asangula amalaalo. Nange nkimanyi mu kuyita mu kufa nja kuyingira eggulu. Haleluya. Wakyaliwo essuubi ery'obulamu bwange Robert, wakyaliwo essuubi okuddamu n'endoko omulundi omulala ogwokubiri. Oba byali byakika byali byankwata, oba byali byabajjajja ne bajjajja ne bajjajja ab'okumpaka ab'okuna bibadde bikyangoberera bigenda kutta mu linnya erya Yesu. Haleluya church. Praise and shine ministry obudde bwaffe buno bw'okugolokoka ekitangala kyaffe kyake amachaga leero nze ngenda kutambulira mu kitangala kya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu we yafana azuukira okuva mu bafu kati agamanya agamuza okusa nange genyambala. Yesu Kristo yatuka n'agamba kitange nkukoola nyamba ompe mukama taata ekyo kikompe kyengenda kumukama ndaba ky'ensinzi obuzito naye mukama taata yasobola okumuwa amaanyi. Mukama nkwegayirire Katonda bakatonda mukama tuli mu kuweereza ekigambo ky'amachaga leero uli okusaba kwaffe uli okukaaba kwaffe uli okuyayana kw'emitima gyaffe mukama tuwe ekigambo mukama taata tutusibikire kino mukama leka kisumulule leka kitutegulule emitego gyonna gibadde gitusibiddwa. Katonda ow'amaanyi Katonda ow'obuyinza Katonda omutandisi w'ensi oyo yasumulula mukama taata oyo yali amaze okufa Lazaalo nange nkimanyi ogenda kutujjayo oyo yayamba Peter yali amaze okusinga essuubi limuweddemu nange ogenda kunyamba oyo yayamba abaana b'Isirayiri mukama bagenda okutunulira ennyanja mukama swala basomusa tukwebaza tukuwe ekitiibwa n'ettendo mu kuyita mwana wa Yesu Kristo mwana Katonda. Haleluya church. Mukama Yesu yebazibwe amachaga leero mukama tuwadde ekyokuyiga ekivulirire ddala mu kitabo kya Job chapter 14:7 owooluganda mukama Yesu yebazibwe kuna Bible kuna Bible tuli kudda kabiri oli osomeke ekigambo kya mukama tulabe Katonda akulikulirwa ki oba kuwaaki naye Katonda tugamba wakyaliwo essuubi eri ogw'omuco ogutemeddwa wakyaliwo essuubi eri ogw'omuco ogutemeddwa wakyaliwo kuba kaloosa kaka kali mu ttaka kagenda kuddamu ne gulu ku mulundi ogwokubiri kuba kaloosa kali mu ttaka kuba emigandira gyali mu ttaka kigenda kuddamu disika y'amazzi w'oluganda omuti guddemu gukale kati twab'oluganda tetusinga omuti twab'oluganda tusinga omuti obuyinza mu maaso ga kitaffe tusinga omuti obuyinza tusinga omuti okwagalibwa mu maaso ga kitaffe olaba yagamba n'agamba lekutonda omuntu mu kifaananyi kyaffe oluganda bakutonda mu kifaananyi kyo essuubi likyaliko Katonda yennyini yatugamba n'agamba olaba aligabirira ebinyenyi ebiri wabweru ebitalinde bitakungula naye buli lunaku birya binywa byebaka naye ffe yatugamba tutunyalirikira oba tunayatuba tunayambala ki naye tumutunuulire butunuulizi nga bwe yayamba abaana b'Isirayiri naffe agenda tuyamba owooluganda wonna gy'oli mu kiyumba wonna gy'oli mu Kampala embeera eganye bakugule ku street owooluganda oli mulwadde tosituka oba oli muki oba okyali mukola obuddu okira ku makya 12 oba ssaawa 10 ogenda kola naye mukama owooluganda agamba wakyaliwo essuubi omuti ogwo nagwo kyalinako essuubi. What about me Robert and my group mates fe abakunoonya misana na kiro. Praise God church ministry ekitimani kino kiriza Katonda omulamu asobodde okututegeeza ffenna abooluganda tukyali abalamu bonna bw'okyaliyo gamba mukama Yesu yeebazibwe ekitiibwa tukirize Katonda. Abooluganda tuli mu maanyi ag'okunoonya Katonda nga bwe naabeera owooluganda omanyi okusaba omanyi okukola ki omanyi ekigambo kya Katonda naye tolina maanyi owooluganda begamba obwakabaka bwa Katonda bwetwalibwa nakulwana namaanyi nakuwaguza owooluganda waguza mu linnya erya Yesu oyamba n'amaanyi oyamba n'okukkiriza oyamba n'okumanya n'okutegeera tugenda kuwangula wonna gy'oli owooluganda tugenda kuwangula lw'okuba ffe tuli bawanguzi n'okukirako tulina omusaayi gwatuwangulira tulina ekigambo mukama kaffe kyatuwangulira mukama Yesu yeebazibwe tutandise morning devotion brother Robert amina. Haleluya. Wakyaliwo essuubi owooluganda okubotola wakyaliwo essuubi bw'atannafumbirwa okufumbirwa wakyaliwo essuubi bw'atalina mulimu okuddamu n'okola wakyaliwo essuubi bw'atannawasa okuddamu n'owasa wakyaliwo essuubi bw'atannazaala okuzaala wonna mufumbo gy'oli naye tonnazaala wakyaliwo essuubi bw'atannatandika kugira kigambo kya Katonda naye olwaleero Katonda atugamba wakyaliwo essuubi tugenda kubotola tugenda kuyuza eggulu tugenda kuyuza obwakabaka bwa Sitaani yatugamba agenda kusimba ekkanisa enempya n'emisingi gyayo gy'amagombe tegijja giyinza byeffe gy'entulo empya amaanyi amapya tulina Katonda omulamu tulina omusaayi olabedde bakozesanga obusaayi bw'endiga obusaayi bw'embuzi ne bwe bakuuma mwaka kati fe balina omusaayi ogw'omwana wa Katonda omulamu ogutali mu bbala okukkiriza abooluganda. This is morning devotion leka tusabe mu kukkiriza kitange nkwebaza olw'ekigambo ekyo mpadde mukama nkwebaza eri obugumu obwompadde nkwebaza eryakalimi kange kano tekalina kyekaalidde tekalina kyekakatadde mu kamwa naye mukama nkedde okwogera ku bulungi bwo nkidde kwogera ku kigambo kyo leka mukama okawa omukisa kasobola okuddamu nekwogera nako ebigambo ebirungi leka essuubi lidde mu kamwa kange tewampa olulimi lwakulya buli mmere lwakutesitinga butesitinzi bintu ebiri mu kamwa kange tewampa mukama okuvuma okukola okukola buli kimu oba kunywa naye wampa akamwa kano okwogera ebigambo ebirungi ebizzaamu abantu amaanyi ebizzaamu abantu essuubi ebizzaamu mukama taata Yesu obuwanguzi okumanya n'okutegeera okuwonya okulagula leka Katonda wange nyuze Sitaani mu kuyita mu kamwa kange mu kuyita mu kalimi kange Katonda ojjudde ekisa n'okusaasira ojjudde okumanya n'okutegeera gwempologoma yalira amaanyi gaffe ogambye wakyaliwo essuubi ogw'omuco ogutemeddwa naffe mukama tulabira ddala wakyaliwo essuubi oba Sitaani ajja kubakuta nakusikiriza naye wagamba tuwadde amaanyi n'obuyinza naye mukama gwesoba obuyinza bwe wampa wankozesa ogw'omusaayi gwe wampa nkozesa Yesu Kristo ebiika ekyankukuba ekyatuwonya leka mukama taata tugiyimiremu mu kukkiriza yambaza okukkiriza eri obulamu bwange eri omwoyo gwange ntambulire mu kigambo kyo ntambulire mu kumanya kwo lw'ogamba mukama taata ffenna abakukkiriza twafuuka buli watuwa obuyinza okufuuka abaana bo mukama nze ndi mwana wa Katonda sikyali mwana wa Mesiya sikyali mwana wa beesitamu oba wabiteeka oba w'ekinywa ekikizikiza wagamba twamubwangula mukama kozesa omusaayi gw'omwana wo nkozesa okwagala okwemu gwe Katonda wange okwagala kuwansimbamu leka mukama kukole eri abaana bange famire zange eri baganda bange aba presence ministry mukama mbawonga gy'oli Katonda omulamu mbawonga gy'oli Katonda omulamu mu kuyita mwana wo omwana Katonda omulamu nsabye ate nzikiriza mu Katonda omulamu mpulidde Katonda omulamu mpulidde amaca galeero tuwulidde ate ogenda kikola ate ogenda tuyisa ate ogenda tulokola ate ogenda tusoma ate ogenda tuyisa abalwadde bonna kuyita mwana wa Kristo Katonda